Honorable Namuga. Mwenyewe mutulwanirire. Sentamu yakola ki? Emyaka 5 egiwedde. Kagabo n'atwala kaadi tukigumira. Netumugamba Honorable pera nagumiikiriza. Nasigala mu bantu. Era ku ssaawa ya leero omuntu n'ava e Kampala. Najjira n'atwala kaadi. Tetwebuuza Sentamu yakola ki? Pulezidenti waba yali tamwagala, yandibadde amugamba nti kakkana pulesa obiveemu sawula gwenjokwa ntukitegeera. Twogedde sawula ebintu byazaakola mu Bukoto South n'avuruga n'atuuka okusuula Meeya Mbaaga, omusajja w'obuvunaanyizibwa n'aleeta abayaayi. Ne kkaadi yaffe batuuka okugigula NRM nga sawula ya birimu, guruupu sawula ya birimu. Neera ne mutatuwuliriza, Honorable Namuga, lwaki temutuwulirizaako? Bukoto South twakola ki? Bukoto South twakola ki? Sentamu yakola ki okubanga aboneresebwa emyaka gyonna? Lwaki ne mutulwanirirako? Amawulire mugawulira, butambi mu bulaba, buli kimu mukiraba. Pulezidenti atalaba wa ngeri ki? Tewali constituency yakola okusinga eya Bukoto South. Netwala ba councillors kwesi 5 bonna ne bagenda mu magombolola 3. Constituency ki eyali yakolanga Bukoto South? Nenga bonna bali ku musingi gwa Sentamu. Neera ne baganda bitunuulira. Wabula Sentamu bamusasuzaamu era okumuwa kaadi okugiwa Akimu. Nenga Akimu talina njawulo na Dr. Kagabo. Kigendererwa ki? Lwaki mutukabye amaziga emyaka 5 giweddeko nagiro mutukabye ng'oli ali ng'omusindike ddala bagaba kaadi? Kigendererwa ki kibagoberera? Kigendererwa ki? Ne baddira omukwano ne baguteeka mu kaadi, ne bannange kyemutukoze Bukoto South, kyemutukoze. Kale mwakamuzeewe nga bwe mwazeewadde abali mu kaadi waggulu. Kale waffe kaasigale nga tafunye kaadi. Mukolerere ekibiina nga bwe mukikoleredde. Honorable Namuga mwandibadde mutuwolereza, naye abagaba kaadi batukoze bubi nnyo. Ne principal n'abanga alinga atakiraba. Bulungi nti tulina bannaffe twali tuvuganya nabo mu kunoonya tiketi ya National Unity Platform. Twabadde mu Lwokaano, twabaddemu nga 6. Omuvubuka omusi mumanyi namusanga mu vetting w'Ekinoni. Omulala bamuyita Isaac w'Emmanja. Tulina Mayinja Muhammad w'Eddegeya ne Honorable Julius Sentamu. Katonda nansaasira ku lw'obukozi bwange n'ekibiina okunneesiga ne bampa tiketi ya NUP. Mayinja Muhammad Honorable yakkiriza atambule nange era mwebaza kuba ekibiina kyatugambye nti atafunye kaadi tambula n'oyo atannafuna kaadi. Naye amawulire gonna ge tufuna ne audios ezizanyiddwa Dr. Kagabo gamaze okutulaga nti mwami Julius Sentamu yeegasse ku tiimu eya Muyanja Mbabaali ne tiimu eya Kagabo, era ng'ennaku baalonda primary za NRM lwali Lwakuna. Ku Lwokutaano mwami Sentamu baamulaba mu maka ga Kagabo ekiwangala wa mukyala Betty. Emabega kaawo ne baddamu ne basanga Kagabo mu maka ga Sentamu, era audio ne zifuluma ng'agamba nti yabadde ayitawo wiisi ng'ava Ngondati, ne weewuunya ave Ngondati ate bw'ayita mu maka ga Sentamu agali e Kasaana. Nekituweewuunyisa naye twakitegedde nti babadde n'enkolagana era bali mu kumutuuza mu nkiiko. Wiiki ewedde baatudde ne Haji Mbabaali agezeeko okumuwa ku kasente amufandinge asobole okujja independent omulundi ogwokutaano, kuba yakavuganya emirundi 4 kati ayagala kujja omulundi ogwokutaano. Naye ekigendererwa si kuwangula, ekigendererwa kulaba nga NUP tekwata tiketi ya wano mu Bukoto South. Njagala kumusaba mwami Sentamu Julius, bulijjo tunoonya kaadi nga tukampeyininga ng'abatuuze batubuuza nti bw'otafuna kaadi odde emabega w'oyo alina kaadi, oli yeewala ekibuuzo ekyo takiddamu. Nze ndi very straight nga mbagamba anaakwata kaadi yenna bwe mbasinze bwenja okuwalira. Twagala omusaba waba wa National Unity Platform ebyaddala akkirize kaadi nga bwe baazigabye atambulire emabega w'aba candidates aba National Unity Platform. Era njagala kukoowoola bonna abafunye kaadi ku mitendera gyonna, abasentebe b'amagombolola, councillors ku district, councillors mu town council ne magombolola. Bw'obanga wafunye tiketi ya National Unity Platform n'obanga tobadde towagira nze nga tunoonya akalulu, nkusaba okkirize mwenna mujje tutambulire wamu nga nze komanda wa Bukoto South, kuba omala okukwata tiketi
obviously omaze okufuuka akomandinga tiimu yonna. Njala kubasaba bajje tutambulire wamu kubanga kyetunoonya ye struggle. Naye omuntu yenna anaagaana n'asalawo ajja independent zisiina buyinza bumugaana era tewali teeka mu ggwanga lyonna limugaana ne NUP terina buyinza bumugaana naye abantu bwe bajja okukola ki? Bwe bajja okulamula ensonga eyo.